twogera wano mu Bible and Politics tugenda kubeera nga tulaba embeera eri waka mu byobufuzi. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'ebirala byonna NUP mukama byabakozesezza era nga tubasaba mu bikole mu bimaleyo byonna mu bituukirize byonna mu bituukirize nga bwe mulina obikola. Bwe tuvaawo tuba tugenda mu secretariats ne tumala ozijjawo then ne tugenda mu birala. Olunaku lwa leero mbatereddeyo sources zange zindaga akeetereekerero ak'okufa kwa former mufti Sulaiman Kasule Ndirangwa. Biza okuba tebinatambula naye mu bisenge by'amakolero wali okwetekerateekera okumubika n'ebirala. So era mbatereddeko unconfirmed at least 85%. Bwentyo bwenkikoze olwa gundi endala naye mulindeeko esawa yonna okuva kati mugenda biwulira. Sheikh Sulaiman Ndirangwa jjukira yali mufti wa Supreme mufti wa Ekibuli nadda ku side enkyamu yafuna okulabulwa twabalabula ku motoka ze baabawa naye ne family ye kakasa nti ekizibu yakijja mu motoka ezo ezaabaweebwa oluvannyuma lw'okufa kwa Sheikh Muzata. Ndirangwa yava ku side y'abantu yava ku side y'amazima nadda ku side eri n'agenda ali ebicepere era Kamulegeya yamutwala. Kamulegera oyo alina olumwa lumulinga olw'engatto alina omumwa gumulinga ogw'engatto ye yamutwala mu State House bye yaliirayo era ne family y'ekimanyi bamutwala mu ggwanga lya USA okubeera nga ajjanjabibwa naye sources ziraga nti akake kaweddemu. Tikyalumbuye yabawooni nga basajja mwe ku motoka ezo nga tezinaba na kujja n'ababuulira kye batadde mu motoka ezo n'abakuutira ne tubabuulira. Ndirangwa n'owaayo omulangira Kakungulu nga mwagala muwabutwa nga mwagala afe ne tulabula omulangira era omulangira najja n'obusungu n'akudina musinga kakati okifunye nga kiramba kisuukundiddwa nga kyamuyiika ate nga kikkatiddwa. Sheikh Nuhu Muzata batte yagamba just kusookayo busoosi bwe banamaliriza nga naawe bakukima. Ati muteeka amatu ku ttaka mulinde official statement official kubika mukulinde. Waliwo bingi bimu njagala kuva ku bintu by'abampuuga bino ndowooza nnyinza okusembayo leero okujjako nga waliwo ekikyuseemu tugende ku nsonga enkulu kubanga munda waliyo ebitambula bingi nnyo naye ate nga Museveni batutaddeko wano tubere ku mpuuga biki mpuuga twamugyeko engalo fe abamu tugenda kumulekera abalala tugende ku nsonga endala. Naye nga maama w'omugenzi bakyamutaddeko nnyo akazito ak'okujja mu mawulire ne mu maprogramu nga bwe nabagambye okunnyonnyola obulwadde bwa Ssegiriinya obwamutawaanya okuva mu buto era akakasa nti obwo bwe bumuviiriddeko okufa kubanga aliko bansereko abamugira abamuli obubi n'obusentesente obutono baate ababimugamba be bagenda n'ezisinga obungi ate yagenda bakolera omulimu okubanga atungula Museveni ku ddobo eryo ery'okutta Honorable Ssegiriinya. Era bano abantu bakoze akakodyo ak'amaanyi ennyo ke bagenda okugatta wali oluvannyuma lw'okufulumya ebifo private parts za Honorable Ssegiriinya bwe zibadde zifaanana zonna nga baazisensebula. Bagenze mu Bukedde ne bakuba kisitoole nti Honorable Ssegiriinya alese omwana ow'emyezi 3 wa myezi 9. Omanyi kye kitegeeza ekyo kukulaga nti abaafulumizza ebitundu by'ekyama balimba kubanga Ssegiriinya baali nga bamwasa ensigo ey'ekisajja emu nga bajaasa ne bamusensebula private parts ze nga bwe mwazirabye. Kaakati maama byagenda okwogera ku mawulire neewuunya abaana bannoopunga bawaayiriza omwana wange yandekedde n'omuzzukulu ayina n'embuto ayina n'abalina embuto beyalese wano abaana balimba bannange balimba temuyinza kuddira bifaananyi ne mubisiba ku mwana wange si bibye omwana wange agenza okutuuka okufa ng'era akola bulungi emirimu nga gitambula bulungi nnyo era abo abaana balimba. Kubanga ebibuuzo bye bagenda omubuuza mu puroguramu zonna zagenda okutambulako abirina n'enziramu ey'okubiddamu bannange maama nga tonnabagenda nga tonnasiibula
bane twalabyeko bannange omwana wo ne bamukola bwe batyo mukomera ne bamusensebula nedda balimba omwana wange yalese n'embuto waliwo bakamwana era tulinze tetulina buyambi naye nga bagenda kuzaala abakazi 18 balina embuto Sekirinya avudde ku macupa okubeberekako mukakasa abadde alina obudde obwo okakasa so mubirinde essaawa yonna mugenda biraba maama ali mu kuyita mu bibuuzo enzira mujyanabiddamu bali mu lihaso UPDF SFC mujje wano munamwe omanyi mudde ne mutusinikako ebinyommwe SFC Jonna babulidde ku nsonga za basalizi basali zebagabira abaana bammwe anda Geneti ebirimu okubamalirawo abaana okusinziira ebiri mu bisenge by'amakolero ga waaka bannayuganda mwegendereze nnyo era njagala okuyimira wano okukukkuluma buli muntu asobola okuba nga otuuka ku muwala gwe bayita omulongo babiri akola ku UBC oba ku TV ne ku radio gu TV gwe siraba era gwe radio gwe siwuliriza y'omu ku bantu abasinze okubika ennyo n'okugamba abakyala okugenda mu ebyo ebintu oyo y'omu ku bantu abazibu ennyo abatumaliddewo omulembe omulongo babiri alanga bibbasala ebyo alanga okudiwaminga abaana ku masomero alanga okugema abaana buli gyalaga yabitambuza empeke ze bayita eza diwamingi zikyusa homonizi z'abaana zireetera abaana okubeera abasiyazi empeke ze bawa abaana bammwe mu primary embu diwamingi gavumenti kyerina okukola ku masomero kukola ku mutindo ku mbeera z'abasomesa abasomesa basule bulungi basasulwe bulungi basomesa abaana baffe ogw'okudiwaminga gw'abazadde abasomesa balya bubi balina ebigatto biringanga olumwa lwa Sheikh Kamulegeya ebigatto byonna emimwa giyimiridde biti biringa ebigatto bya Museveni ebipale biringa ebya Museveni bali awo omusomesa mukyafu abaana be bali simaati mbw ate gavumenti ediwaminga abaana olwo olukazi lumulongo mulongo mulutege mu misomo egyo gyatambuza omubetafaali ku mutwe oyo naye afa aveewo mulongo yabamalidde abaana mu bibasale mu kudiwaminga abaana ne mu kugema abaana babadde waka lwaki abagema temutambudde ne mugenda mu bazadde okugema abaana lwaki temugemya abaana nga bali waka waabwe buli mwaka bagema gwe bagema ne bamuddamu gwe bagema tebamuwa kawandiko kalaga nti bamugemye eddagala lye mugema abaana baffe terina side effect empiso eya yellow fever emala mu mubiri emyaka 10 bwe kakutana ne weekuba empiso 2 before myaka 10 ng'owedde kati nze mbuuza mugema abaana baffe buli luvannyuma lwa myezi 2 ena bwe babeera ku masomero mubeera mubagema buli taamu temubawa kawandiiko eddagala eryo terina side effect mubagema ki omulongo babiri nze nja babuulira Bannayuganda tubalabudde tubabuulidde tewali kye tubagambye tewali kye tutabagambye RO simulaba nina ensonga yange nzi mugezi wa RO jangu mu kabokisi jimbuulire tojja mulaba RO Bannayuganda abanyarwanda batutte twagenda obategeera nga basensedde nga batutte the most expensive oba the most sensitive part of life oba in life ebintu ebitambuza obulamu babikwata including hotels mu Uganda amasomero saloons churches economy money obufumbo amalwaliro n'amasomero byonna nga biri mu ngalo zaabwe mwegendereze salooni ze musaliramu enviiri mwegendereze salooni ze musaliramu enviiri mwegendereze gye mwewola ssente mwegendereze genda kati ku byalo
kati ennaku zino mu Uganda yonna ku byalo mu Uganda yonna abantu abawasa bawasa Banyarwanda. Omukazi Omunyarwanda omuwala Omunyarwanda omwajja ku kyalo n'afumbirwawo ku kyalo omuntu ogu n'afunira abantu b'oku kyalo bonna abakazi. Omuvubuka amufunira, omukadde amufunira kasitoba ng'olina ennyumba. Omukazi Omunyarwanda omubwati n'afumbirwa ku kyalo mu kagundi bwati ajja n'abeera mukazi mulungi, buli omu n'amubuuza bannange munaye nkufunira, ne babaleetera abakazi. Ebyalo byonna muwasa abakazi Banyarwanda. Mujja kunsonyiwa bama mikwano, waliwo essimu ebeera nga bw'eba enkubidde. Nina okusooka okumanya ekiriwo ndabe munsaasire, kubanga munnange tumanya nsobola okufuna no breaking news essaawa zino ne mbabuya nti kaweddemu mugende mugire. So mwe muddemu ebyo mutuule. Ogwange Bayibuli egamba Abazungu bagamba osobola okutwala ente oba endogoyi ku luzzi naye tosobola ginywesa, si kyekyo? Mmwe nga muli eyo muli muku simanyi bakana akantu tekasibe gundi yanga, I don't know. Mmwe nga muli mu makanisa musaba, muli mu bivulu, muli mu biki, muli mu kukola bye mukola, labayo Abanyarwanda kiki baliko. Wasaayo oli mukwano gwawe kale nno kyangu obeera omu ku bagenda okuteeka omukono ku bbago erigendereddwamu okukyusa Kawayiro namba 10 mu ssemateeka w'eggwanga akakwata ku bunnansiibo n'endagamuntu erigenda okutwalibwa eri pulezidenti w'eggwanga. Omukolo guno gulibaawo ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ku Speak Hotel mu Kampala ku ssaawa 8 ogw'emisana. Olwo ennyimba n'ebitontome by'obuwangwa bwaffe bisabuukululwe, jangu onyumirwe ate nga osaako omukono ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ku Speak Hotel mu Kampala. Ate nga bino byonna bya bwereere birangibwa Oweekitiibwa Simon Kayitana ne Honorable Dr. Fred Mukasambidde munnamateeka. Mubiwulidde ebyo? Mubiwulidde ebyo? Mmwe nga muli mu makanisa musaba, si kyekyo? Nga muli mu makanisa musaba, Abanyarwanda nga 26 bagenze kutwala ggwanga lyammwe. Ulira Museveni kiki yagamba? They say I'm a dictator, but I don't know how I dictate. They say I'm a dictator, but I don't know how I dictate. I must be one of the best dictators in the world. The nightclub people are going, the discos, the other church in Yanaka doesn't allow me to sleep. This is how Uganda is. Total freedom. And anarchy, but freedom within anarchy. So, we shall not panic, we shall not interfere with people's freedom, but we shall get these people. Mudde mu mabala, mudde mu makanisa. Mujja kulaba. Mu mawulire g'eggulo nabaddeko, nalabye amawulire g'eggulo, nalabyeko ekibuga Fort
nga boogera n'ensaasira nnyo abantu befort bakodomi bange abanzaalira omukyala omulungi Mama Eben. Muwulire naye akabano kabatutte. Nalabye nga bakuba obulati mbwe enkulaakulana ezze mu Fort Portal ettaka lyali ku bukadde 5 kati ettaka 5 simanyi poloti esookerwako eri ku bukadde 6 mu Fort Portal kubanga mumeruseemu ebizimbe ne balaga nga bazimba zikalina ennyo ezikomeeyo. Bonna balimu nga mwagala okumanya nti ako kabano nammwe babatutte. Ebyo ebizimbe ebiriyo by'abaana bammwe enzaalwa za mu Fort. Mumanyi nannyini bizimbe ebyo? Mummwe mu Fort Portal mulimu alina ssente zisobola okuzimba ebizimbe ebyo. Bye muyita enkulaakulana mummwe mulimu abakolayo emirimu emirungi ng'ovudde mmwe okuvuga wirubaalo z'omusenyu ne seminti. Genda yolaba abali mu mawofiisi mutegera akabano kekaki. Wabula ku mawulire babaleka mmwe ne mwogera ne mweyanza mbwe enkulaakulana eyizire ati Fort Portal esinga Bulaaya. Ebyo ebizimbe by'abaana bammwe. Mbuuza genda olaba amaduuka amanene agali mu Fort Portal mmwe muli mu busuubuzi bwe Fort Portal. Ebyo bwe mubizuula mujje mumbuulire. Bwe mulabanga si ye mmwe ako kabano. Kwakuba nyine by'okwogerako bingi sigenda bigenda mu nnyo. Ndeka nkomaawo. UPDF ndowooza mulaba embeera eriyo. Leero mbadde ntambulako mu nkambi zonna ntegezeddwa babagambye bave ku masimu. Babatiisiza babagambye muve ku masimu mubeera ku masimu nga munoonya okumanya naye olunaku lwe tunaakubuuza byonoonya okumanya. Babagambye munoonyereza ku masimu bye munoonyereza muve ku bye muliko mukole bye mbubakole ekyabaleeta. Mmwe aba UPDF ekyabaleeta Sukuma Museveni mu buyinza. Ekyabaleeta kulwanira ggwanga Abanyarwanda babamalawo kati ekiri e Congo bassa aba UPDF e Congo. Muli awo musirika businisi binnyo babatwala nga nkwerege ne babatirimbula. Temuva ku masimu mujje mu nsi ey'okumanya muve mu bisenge by'obutamanya bye babasibira mukuba obujji mujje mutegeere Museveni okutya kwe kuli ku bannayuganda kumanya. UPDF temuva ku masimu. Temuva ku masimu, temuva mu gurupu zaffe ziri, temuva mu bisenge by'amakolero ga waka. Mubeerenga mumanyi kubanga ekijja kibetaagisa okubanga mumanyi. Bwe munaaba temumanyi temukuba ku simu yange. Temutukabiriranga. Buali obunyarwanda bubatiisa. Temuva ku kumanya yessaawo mudiginge diipa. Mutegeere butyo omusajja bwe yabawamba bwe yabamalawo. Wazalendo bagenda gikyusa amannya. Mmwe bapakasi ba Wazalendo mmwe kapito ya Museveni. Wazalendo ngagga okusinga Bank of Uganda. Wazalendo ekola sente ezeewaka enzungu n'eŋŋanda. Mmwe muli baavu mponga byoya. Wazalendo bagenda gikyusa erinnya. Akaunti zammwe ne sente zammwe zisigale mu Wazalendo eri bijja kuba birala mugenda kufiirwa. Ekyo bw'oba okiwakana genda ojjukire Greenland Bank. Genda obuuze abagula shares mu kirembe simanyi kirembe biki. Genda obuuze abali mu bumeme kati basattira. UPDF omusajja agenda baba muli musinika binyo. Mwe mukuma gutabani gwe. Eyo nga nvuddeyo SFC waliwo okutendekebwa kw'abantu ku gundi ya SFC waliwo abali mu kidepo National Game Park. Babatwala mu kidepo National Game Park bali mu kuyiga bali mu kutendekebwa okulwanira ku pichipichi nga bavuga pichipichi. Museveni ateekateeka assassination ez'obulabe ennyo mu kibuga nga bavuga pichipichi. So bali mu kutendekebwa mu kidepo National Game Park mu training ey'ekika ekya waggulu ennyo nga bamasasi nga bwe bavuga naye ate nga bakuba target tayimirira bw'asala emiti bw'akola bw'ati bw'asala mu jjaamu bw'abuuka ekigulumu bw'agwa ku muti waggulu bw'agijjayo bali mu kidepo National Game Park. Assassination plans kiri kye nababwira kye bayita ujanja ya polini bakola ekintu ne baki practicinga ne bagamba tugenda kukola mission eno musaawe emu ne bagikola bagamba kati tugisaleke eddakiika 10 tugikole mu ddakiika 5
ne basalako eddakiika 10 tugikole mu ddakiika 4 ne bagifunza ne bagiteeka ku ddakiika entono ne bagiteeka ku ddakiika 10 nga bagijje mu ssaawa namba ne bagiteeka mu ddakiika 10 ne bagamba mu ddakiika 10 twagala emirambo 50 nga bwe bakola Lubiriha mujjukira Lubiriha gundi saga ye Lubiriha Kasese bajja ne bakola ekintu mu ddakiika nga basse bayokeza bagenze bakikolera mu Kalugutu wa mu Kalongooti ebintu ebyo nabibabuulira mu barakisi zaabwe eziri Kaligibati sije babikolera sibwe nabagamba kati bali mu kutendekebwa assassination okutemulira ku piki nga tavuddeeko babatendekera mu Kidepo National Game Park kiwayi kya SFC ebyo nvuddeyo emmotoka za drone zibadde zimanyiddwa nnyo mu kuwamba abantu olw'okuba zaakola nnyo luli ne ziyatiikirira nnyo bazigyewo ku siini emmotoka eziyingidde ezigenda okukola ogw'okuwamba abantu zavudde mu ggwanga waliwo investor omukyala okuva e Somalia ye yazibawadde omukyala ono akolagana nnyo ne Museveni ne Salimu Sale mu nsonga z'ebyensimbi era be bamu ku babeezaawo UPDF mu ggwanga lya Somalia mukyala mugagga nnyo ye investor waabwe Somalia mukyala ya basapurayinga abasapurayinze emmotoka zitandise okuyingira zigenda kuba nnyingi nnyo emmotoka zino baziyita Harrier new trimming nze simanyi bya mmotoka drone tezigenda kuddamu kuwamba abantu bagenda kukozesa Harrier baziyita Harrier new trimming nze sizimanyi ekiri ku Mpoma satellite Mpoma tenjokesangako Harrier new simanyi waliwo simanyi Harrier Kawundo simanyi Harrier biki eno new model Harrier oweri Antonde nkutumidde bane mu aberi Antonde Rumama jali oba yafa bane no mukume Rumama tafa so Harrier new trimming zezigenda okukola nga drone munagenda okuzizuula nga kyezibakoze ati mwagala genda mu kalulu ako ke kalulu kazibwe wegomba kibibi nakusuubiza ne kugamba ngenda kutinkula Mpoma satellite biki ebyali mu meeting yo ne Museveni je mwamala mu essaawa 2 nabagamba bwe nayogera ku kazibwe nti yayitira e Rwanda yafuluma nayitira e Rwanda n'agenda e Nigeria nembabulya ku nkolagana ye ne ba investors okuva mu ggwanga lya Dubai kyabadde kirawo ne Museveni n'ayajja awuba agapale ne pampa n'ajja Dubai simanya Abu Dhabi ebimu ku byali mu meeting zaabwe bakazibwe bali mu balina deal ya spy network egenda okukola mu kalulu 2026 then ne company egenda okuba obululu tebabalimba ono kazibwe bali mu deal ya kugira kukuba bululu company egenda okuba obululu era electoral commission tebalimba mbu egenda kukuba obululu ba mafia ba Museveni abatemula abantu baffe ba mafia abali mu buyinza abali mu zidiru ate be bagenda okuba obululu akugambe nti nkubi obululu 10 nga akubi obululu 30 mukitegedde bulungi kazibwe ngenda kulondoola ojja kumpulira ne Majambere temulowooza mbu nabavaako information za mwenzina naye lwakuba nti nno wabadde oli aho nalebo segirinya kazibwe mwe muli n'abaana bammwe ssebo mwe muli n'abaana bammwe mweyagala fe abazadde abaffe mubatta abaana abaffe mubatta wabula mmwe n'abaana bammwe muli eyo mweyagala kazibwe oyo si mwana wo kansirike Majambere nzija ebyo nga mbivuddemu njagala kwebaza Katonda tubadde ku kitebe olwaleero ebibaddeyo mu birabye His Excellency ajuzza ebifo ebibadde tebirina bakulembeze ekifo kya Buganda
akiwadde Muhammad Muwanga Kivumbi nengenda mu comment so mu wedda nze last comment nze kujembadde yonna mbadde nsoma ndowooza z'abantu nendaba ebirowoozo by'abantu bye boogera naye His Excellency bw'aba mulonze wabaawo ensonga tujja kugenda n'ekyo mpaka His Excellency akoze statement n'agamba twesiga omutwe gwo naye kati twagala tulabe oba tuneesiga omutima gwo. So agezezaako okutuwa ensonga lwaki alonze Muwanga Kivumbi. Agambye ababaddewo babadde batemye oluwonko wakati waffe ne Buganda olw'okuba Muwanga Kivumbi ye mu kulembeze wa Buganda caucus mu parliament n'amutumira ddala okuziba ebinnya ebyo ebibadde bikoleddwa abo abantu ababadde bagezaako okugamba nti tuli balabe ba Buganda. Ensonga endala obuyisiraamu bubonaabona nnyo bubonyebonye nnyo mu ligimu ya Museveni. Ensonga zonna nnamu ebirala katutunule tukole kye tulina okukola. Nakugamba politics alinga egimu ku mizannyo emizannyo ng'omweso ludo n'ebirala mulimu pure politics n'amatatu. Mpuuga abadde ku boodi ng'ayesa ngera atambuza empiki ng'enagiza wano naye nga n'abaana bamwesa nga n'ennupu emwesa ng'abenkyukakyuka nga bamwesa nga nabo nga bateeka. Kati Mpuuga yatuuse ekiseera nga buli lwakwata ku mpiki bw'ati nga gundi nga bw'aseetula eno bamulya bbiri eyo n'agirekawo n'agamba kati draft Chelsea oyinza otambuza omusajja n'akwesa empiki n'ogenda okulaba nga buli w'okwata empiki zonna ziri mu matigga nga buli lw'oseetula bwoti omusajja agenda kulya empiki zazimalewo. Mpuuga yasetula empiki yantwese empiki nze saateesa era bw'abaawe yateesa ajje tumuterewo red carpet tumukubire emizira naye bwe nva wano ngenda kuwaabira omuntu. Era Lukagandi Company Segona Advocate bakuwaabira monitor yakuliwa obutitimbi bw'ensimbi bwe baba nga tebetondeddewo ekitiibwa okumulebula awo n'abali empiki bbiri. Era abannanga monitor ne yeetonda ow'ekitiibwa twabadde tusaagamu busaazi tulabe n'adduka ku mikutu emigatta abantu okwetonda kya buntu ate nze ensonyiwa mbasonyiye temuddangamu okumanyira awo n'ayitawo. Twatuuse wali mu kufa kwa Seggirinya n'agenda ajjawo empiki emu bw'ati anti olwo yagenze okutegulula bw'ati mbw atambuza mbu oli n'akwata empiki naga kibayita finito. Yagezezzaako atubuulire nnyo enkolagana ye n'omugenzi enwana gyamulwaliridde mu bulamu ne mu bufu engeri gye babadde initaachi n'ategulula nengena nenjogera n'abasajja bannange Mukama Katonda era NTV muli basajja kyemuva mulaba nga mwe betusinga okulaba ku nsonga y'amawulire. NTV nayo nejja negamba wange ate abaana bano banatusinga okusunsula ensonga. Wano Mpuuga bw'atyo bwe yategula ekintu kakati ekintu kizadde ekintu kakati ekintu bwe kimaze okuzaala ekintu kati Mpuuga akabatwawa nga ntulege luli bwe yalinga yeegaana. Mpuuga yagambye nze si bwe nayogera azze naye bannange najja wano nenjogera neŋŋamba nti buli alina akazindaalo Mpuuga mumutunuzeemu omuzindaalo mumuleke ayogere. Neŋŋamba BBS Telefina CBS ati mwe muliwo muyamba nembagamba mumuwe program kumaca mutuntu n'akawungeezi abalokole siwe tuyimba. Nembagamba mumuwe program kumaca mutuntu n'akawungeezi mumuwayogere n'ayogera anti akuba Kyagulanyi buli lwafuna era kakati abo tebamujanjaba era kakati nembagamba mumuwe Mpuuga buli amutunuzamu kamera mumubuuze mumuwe program. Kati Mpuuga bamaze kakati yagambye nze saagamba abo
nze nasaba abamakomera nensaba abamakomera bamute agenda jjanjabiwe nakugamba Mpuuga senga walinga nze nga gwa atasoma nga olinga nze wandiridde ama ng'engatto wandiridde ama ng'engatto gweroya eyasoma ne ku Road Development Center n'ofuna ne certificate y'okuwoza amateeka prison yeeta omuntu okakasa prison yeeta omusibe Mpuuga wandiridde ama ng'engatto kubulwayo ndi musajja muganda omanyifu abaganda tusabika ebigambo Mpuuga yandiridde amagi ng'engatto Mpuuga okakasa prison esobola okuta omusibe Mpuuga mumutunuzeemu kamera bamugambye Mpuuga ku kyali Masaka n'agamba ffenna twaswala mwenna mwaswala abaali ku kisaawe ffe tetwaswala gwe wali ewaffe gye twali n'oddira olumbe lw'omusiraamu n'oluttirako embizi n'oyokerawo embizi n'oluyimbirako bwetufuwa ate alina sebutobuto ddene simanya amanyi okuyimba ennyimba za bannange Mpuuga wajooga Segirinya naye Segirinya yatugamba tulwananga bulwanyi kuba abadde musajja mulwanyi nze ndabye abasiru mu Uganda naye Mpuuga sikulabanga naye Mpuuga olina abaana senga Katonda abeera nga yakuyambanga mu baana bo olinamu omwana wa mulirwana n'ayamba banno gundi n'ayamba banne mu bakazi bo mubenga mulimu omukazi omutegeevu obulungi eyakuzaalirayo omwana wa mulirwana oba omwana we wa bodaboda ayambe banne nze nkubulidde omwana yali agenda oyamba banne ono wa Joyce baagala gwe yali azadde mu Ssebamala niba naye abantu be Masaka omusajja omwana yagambye ku gundi ku social media bw'oba ng'oyagala okuwona stress obanga oli munene nnyo ng'oyagala okusala amasavu funa omusajja nga azaalibwa nga mumpi musajja mumpi azaalibwa Masaka Muganda nga mukatuliki totawaana ojja kukira ku makyanga olinga Brian White ng'obadde munene combination eri combination nemeredde musajja mumpi Muganda we Masaka mukatuliki oba omaze bane mujerega abasajja abampi waliwo omwe yabuuza mbunenga kati munene abasajja abampi era nabo panado bamira namba inshallah kusande wedde omubaka wa Nyendo Mukungwe era kamisona mu parliament Mathias Mpuuga yasinzira mu kuziika yali omubaka wa Kawempe North Muhammad Segirinya n'ategeeza ngono bwe yamusisinkana mu komera ng'atende waliddwa olw'embeera gye yali ayitamu n'amusaba okumuyambako ngeri gy'ayinza okufuluma mu ekkomera kubanga bw'ogenda mu kkomera bayinza obutakukkiriza ayesa ogenda musibe okujjako ali ku boodi ayesa n'olwokuba nagenda ng'omukulembeze n'ensaba bampe chance gwe tambuze empiki bombi n'esewanyana mu ngeri y'enkizo webale Segirinya n'angamba nti mukama wange ayagala ebitiibwa ku mukama wange namugamba tojja kufa n'agamba nkole ndi okuva mu kkomera ndeke kufiira mu kkomera Mpuuga mu bigambo bye agamba nti oluvannyuma lw'okuwulira bino aliko abakulu be yayogera nabo ne bakkiriza ono afulume ekkomera atwalibwe okufuna obujjanjabi nga takyasobola kusaba abakomera baŋŋambe takyagala kulya ate eddaga tasobola ddimira nga takola ki ne binsobera naye nenjogera n'abakulu nagamba nti tumukkiriza afuluma awo abaana we batambulidde olabye abaana byongedde okuleetawo akabuuza ku ngeri Segirinya ne kasita yagambye nti ye yayogera n'abakulu bamulekwa ne bavaawo okalabye kasita yakyogedde nti nayogera n'abasajja bamulekwa ne bagenda baana bato ali ku boodi ayesa wanyana gye bafulumamu ekkomera takyasobola kusaba abakomera baŋŋambe takyagala kulya ate eddaga tasobola ddimira nga takola ki gweyesa empiki ne binsobera naye nenjogera n'abakulu nagamba nti tumukkiriza afuluma agenda ajjanjabwe luddawa laba abaana ebigambo bino byongedde okuleetawo akabuuza ku ngeri Segirinya laba nga ali mu kkooti laba looya okusaba okweyimirirwa enfunda eziwera kyokka ne kutabaweebwa
kinajjukirwa nti olupapula lw'amawulire olwa Daily Monitor olwafulumanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokubiri omwaka 2023 emboozi yali ku mugguukiriro gwalwo yali enyumya engeri ababaka bano gye baafulumamu ekkomera. Eggulire lino lyali liraga bwe waaliwo okwogerezeganya okw'omuggundu wakati wa gavumenti n'abakiikirira ababaka bagende baziike taata waabwe gye bali basobola okufuluma enkomyo. Kyaddirira oludda oluwaabi olwali lukulemberwa omuwabi wa gavumenti Richard Birivumbuka okujja enta mu kuwakanya okusaba kw'abano okw'okweyimirirwa. Kalondozi wa Daily Monitor yalaga nti okwogerezeganya kuno kwalimu obukulembeze bwa Parliament obw'okuntikko wabula ng'akulira oludda oluvuganya yali Mpagi Ssedduge mu kwogerezeganya kuno. Mu kiseera ekyo omubaka wa Nnyindo Mukungwe Mathias Mpuuga yali akulira oludda oluvuganya mu Parliament. Mangu ddala ng'eggulire lino lyakafuluma Mpuuga ng'ayita mu bannamateeka be abalukwago and company advocates yawandiikira aba Daily Monitor ng'abalanga okumulebula era n'abasaba okwetonda n'okumenyawo bye baali bawandiise nga singa kino kibalima baali bakuliwa ensimbi za kuno obukadde 2. Kuno yawerekerezako ebigambo ebikakasa nga bw'atamanyi kuteesa kwonna okuyinza okuba nga kwaliwo. Naye ng'eyali mu kkooti oba nga waliwo okuteesa tekwali muffe tekwali mu bannamateeka be naddeyo nabo mu kkooti. Awo boodi ekaludde kati bali ku mpiki ze bazirya. Bwe kiba nga yateesa tugenda muti already carpet tumukubira emizira yeeyogeza ebintu ng'alingo ne bannange. N'omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ebyenteeseganya zino yasinzira ku kibanja kye ekya X n'abyesammula era n'alayira bwe baba baafulumirwa nteeseganya ezaayogerwako bo ng'ekibiina tebaabiriimu. Mu ngeri y'okuzibira ensonda enneekusifu eziba zifulumizza amawulire ag'enkizo aba Daily Monitor mu lupapulo lwafulumizibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri omwaka 2023 mwe mwafulumira omuko ogwetondera omukulu. Mangu ddala ng'agulabye Mpuuga yagenda butereevu ku mukutu gwe ebyo byayagala naye bamugamba okunaaba obulati okwebaza aba Daily Monitor okwetonda. Kati ebigambo Mpuuga bye yayogedde ku nsisinkano gye yalimu ne Ssegirinya yalese bangi abagoberera ensonga zino nga bali mu Ssekitwe n'enjogera n'abakulu bagamba nti tumukkiriza afulume agenda ajjanjabirwa. N'enjogera n'abakulu baga tumukkiriza afulume. NTV bwe tukiridde Mpuuga laba yagala kaabala yabayogerako nti yayogera nabo ne bakkiriza okuyimbula Ssegirinya atwalibwe. Bwe bamubuuza yagambye yayogera n'abapulizoni be baamuta. Teriyo wa pulizoni atamusibe. Osooka kugenda mu kooti n'osaba looyawo n'agenda mu kooti n'asaba production warrant ne bamuleeta ne bamuteera mu kooti naye ye yagambye yayogera n'abasajja n'abakulu baani. Kasaya kyogedde Ssegirinya n'ajjawo abaana be mukalabye akakantu nkugambye Kasaya kyogedde Ssegirinya n'ajjawo abaana be agambye takyagala kulya ate eddaga tasobola ddimira nga takola ki ne binsobera n'enjogera n'abakulu ne bagamba nti tumukkiriza afuluma agenda awo Ssegirinya we yajjiddewo abaana be fight hard. Bino byongedde okuleetawo akabuuza ku Ssegirinya fight hard. Ssegirinya n'ajjawo abaana be. Dead are not dead, they are living dead. Justify the statement. CRE divinity. Njagala okwebaza abantu mwenna abatuyambyeko ku nsonga ze nabawadde eggulo eza ebitundu Kiti, Lutente, Lubomba ne Namiryango. Ntegeddeko nti Honorable Katabaza abadde akwata amasimu n'abaddamu naye Honorable Sewungu yembo batakutte masimu n'okublocking oba blockings I don't know. Era ntegeddeko nti Sekindi atiisatiisa abantu abakubira amasimu nga batiisatiisa ku nsonga ezo naye mwongere okuteeka Sewungu ne Katabazi. Katabazi agambye bagenda kubeera ne meeting olunaku lw'enkya ku kyalo okulaba ensonga z'ettaka eryo. Bambi tuyambe abantu b'Ekalungulu kaya Kiti balabe nga basitwalinga ettaka lyabwe okulijja mu bikono by'Omunyarwanda alina Abachina. Njagala kwebaza Katonda. Buganda bagijjuzza. Buganda Mwanga Kivumbi agitutte ye mumyuka wa president. Western Uganda eyina Jole Jacqueline Tukamushaba. Tubasabira Mukama abawe obukulembeze obulungi. Ffe tugenda bawagira, tugenda beerawo. Nze kyensaba kiri bwe kiti. Ababadde ku Kavule muwulidde. Tetugenda kufuna bwenkanya mu kalulu era tewaliyo kalulu ke tuyinza kugendamu nga kateredde.
akabavubuka bataddewo obukwakulizo obutali mu mateeka ate olina okukeeta bamusimanyi okwesimbawo simanyi okukola biki omala genda wa diso nakuwa simanyi nakubirako sitampu ku biki kitegeeza abanuupu tebajja bbawo mubiwulidde ku kitebe akalulu kafiiriddewo mu process ezisooka tekayinza kubeera kamazima na bwenkanya wali mu gye mwagala okalinda emmotoka ez'okuvuga abaana eziriplacinga drones zimaze okutuuka mpitirivu nga drones bwe zaali nti kuba kati abantu drones bazimanyi okitegedde omuntu wenna ng'omanyi oli leader mu kapasite yonna situla abantu b'osobola okusitula tujjeko Museveni kati nkiddemu okiwulire bulungi kambabulire ebintu bye mbagamba nze mbireka biri open nakugamba bwe njogera ekintu kinoonyerezeeko genda buli awali nnira point ya nnira we bawandiikira endagamuntu gendayo olabe omujjuzo oguliwo olaba abagwira abaliwo Abasumaali Aberitrea Abasudani okimanye erubaga waliwo office mu nnira nga abakola mu Eritrea Aberitrea bakola mu nnira ya Uganda okimanye abagwira bafuna endagamuntu eziri valid okimanye endagamuntu z'abanna Uganda tezifuluma mukimanyi oba temukimanyi mugenda wali egundi mulaba abagwira bwe bafuna endanga muntu ez'abanna Uganda zonna tezifuluma nkugambye genda olaba omujjuzo oguli wali ojja kakasa okulonda kwa system ebyaddala ng'endaga muntu erina kubeera ng'eri valid bwe tuba bakujjako Museveni tulina okuba nga tulina ebyaffe ebyokugoberera n'ebyokukola ebyokugoberera nga byaffe nga tumanyi bwe tuva ku kino tuzzaako kino bwe tuba bakugoberera bya Museveni ate ebyaffe weebiri buli liida wenna owa Buganda MP chairman wa district ow'eggombolola bakansala baabwe banaddiini kapasite yonna gy'olimu tusitule abantu nga tukozesa ebirabibwako ebiriwo ebyaddala abantu bye bawulira ebikwata ku buli muntu ekikola obubi mu Uganda buli muntu akaaba yekka era buli alumwa alwana kulaba Museveni leero mbaddeko ne bataata bange mbadde ndi mukulaba batata bange ba veterani babano labayowana aba veterani ate mwe ba veterani bannayo labayowulira muzeyi fe twakujeerwero fe twakuleeta etukuyingiza ekibuga etuwerekera wangi bwe twayita wesosobodde kunnyonnyola ne wali mwayitawo kansabe otufeeko byogere wamma era abantu w'ensula siina kanyina owulidde enjala n'engisula owulidde nonda bicupa bampita mulalu lwaki mpitibwa omulalu nga nze nakuleeta ku ntebe wulira ndowoozaako nange onzijukire owulidde nange ompeeyo kompadde owulidde siina bingi byakwogera ennaku ayagala kiki ng'omuntu abonna bafiira mu lutalo kitange yafa mange yafa baganda bange baafa ababo bokka be baafa nemperekera luweero owulidde pulobulemu ya Uganda kale bannayuganda mwenna tubalamusizza ffe mulaba wano ffe bakadogo abamu kwabo owulidde Uganda ekizibu kya Uganda okitegedde agatta ku President Museveni nze bw'ompanga omaze akukuba kabamba nsula njala nsiiba njala nonda bicupa gowe kalonda ebicupa okujjukira bwe twamba oba gowe keyakola ennyo era ffe bamu abali mu bibinja ebyo ebyawamba Kampala bibinja byanjawulo manyi Revenisi yawamba Kololo 7s yakyali Gonza yawamba Makindye 5c yawamba bafutu soja mujjukira kye nabagambye eggulo 9c ya Julius Chihande yawamba Republic House n'ebifo ebirala n'olwekyo bannayuganda mwenna mukimanyi bulungi nti ffe tuli ku mulamwa tetwavaako ku mulamwa bakadogo be mulaba
buli muntu anyigirizibwa ayagala kulaba Museveni amuggyemu ng'omuntu. Olowooza mu balwana gwe walwana wekka, gwe obonaabona wekka, oba abaana gwe wafiirwa wekka abaana. Simanyi abazadde. Gwe wekka alonda ebicupa. Ekintu kino bwe twoniya ne tukiteeka ku eyo levu ey'okukulaba gwe wekka omu. Abamu kuffe ne bwe njagala Museveni okundaba leero asobola okuvaawo e Dubai, simanyi oba akyaliwo, asobola okuvaawo n'asala busazi n'ajja wano. Yaŋŋamba n'aŋŋamba muzzukulu tuteese, nze ngenda kujja privately nzekka mu nnyonyi, nzijaawo tuteese ombulire ky'oyagala. Nsobola n'omulabira wano ensi n'etamanya naye Kyagulanyi tayinza butamanya. Era mbasaasidde abalowooza mbu musobola weewaawo kasoyogera ne Museveni Kyagulanyi sentamu amanya. Weewaawo ne bw'omukubira essimu ne mwogera ku ssimu His Excellency akimanya. Naye ne bwe njagala Museveni ne mugamba situko gye wano enkya weewaawo ajja. Wabula gwe olwana kulaba nga omulaba wekka akuggyemu wekka. Tuteekwa okuteeka eggwanga, ensonga z'eggwanga si gwalumwa wekka. Bannayuganda bonna balumwa. Zino ensonga za ggwanga, eggwanga lyonna ky'oyitamu kye liyitamu. Bannayuganda bonna ky'oyitamu kye bayitamu. Baminisita bali mu buwambe. Bakabaka bali mu buwambe. Nkiddamu. Kati mwe kambabulire mwe muyina eddembe erisinga ery'abakabaka. Kino nkyogera. Weewaawo bakabaka baffe mu Uganda bonna bali mu buwambe. Bakabaka bali mu buwambe, baminisita bali mu buwambe. Bali mu buwambe. Tewali mu Uganda atali mweyombera. Nkugambye gwe balabanga abali obulungi. Bolabanga bashopinga mu shopping malls. Beesiimisa gwalonda ebicupa. Okubawo okulonda kw'obulamu n'ogamba kabaka omu ku bakabaka n'omugamba nti ova ku Namulondo ogenda ofune eddembe lyo ly'olina okuba nalyo. Weewaawo asuulawo Namulondo. Asuulawo Namulondo n'agenda n'akola ebirala ng'ali free. Leero ate bwe kituuka ku nawe wambyogere ntya. Wama mama we London kulika ye Kampala. Mama we London yabadde ye Kampala. Nali olunaku ne taata. Nabagamba teri Munyarwanda asinga Muganda magezi. Kanyarwanda katunga tekamanyi. Wammebyo nzere kambiveeko mbuno bamukumale. Kale kansirike. Ebyo kambiveeko. Wama mama kulika ye Kampala. Njagala munyambeko okukubira MP Aisha Sekindi ku simu eno kuba atiisa abantu abagaana okwogera ku nsonga z'amataka ago kuba ali mabega waabyo ye n'essempijja. Enamba ya Aisha Sekindi eri 0776 83 78 37 0776 83 78 37. Era ne ya Airtel eri 0752 83 78 37 0752 83 78 37 ye ya Sekindi. So Bannayuganda musituke tugatte ebizibu byaffe byonna wamu. Alonda ebicupa embeera gy'ayitamu. Ate bw'asisinkana ow'omukikubo, ow'omukikubo awulira nga waakiri asuulewo edduuka agenda alonda ebicupa abitunde nga tebiriiko musolo. Owa bodaboda bw'akubuulira by'ayitamu olunaku okutwala omutwala ewaka, bw'atuusa omutwala ewaka mu kibuga aba aleseeyo 6 kubanga bamukutte emirundi 3. Wabula buli omu alwana kulaba Museveni ng'omuntu. Nze kasitonziyamu kubanga nalwana. Jjukira biri byali mu nsiko yakwawula byaggwa. Yakwawula byaggwa kito wamulemerako. Mukanjuba bwe yamulemerako tebali bombi. Mukanjuba bwe yalemera ku Museveni tebali bombi. Bwe lwaki tewamulemerako n'omubanja bye yalya. Ennoma z'oku twaliri naawe.
ensonga zontuufu naye olw'okuba weefaako wekka gira olonda ebicupa bafutu soldiers nabagambye ne ab'enkyukakyuka mwenna tugabane ebitundu ab'ekammengo muteekwa okuba nga mwekozeemu awo omulimu wateekwa okubaawo bataliyani yawe ekammengo ng'emmotoka tezisala kammengo wateekwa okubaawo awamba kammengo wateekwa okubaawo awamba kikunyu wateekwa okubaawo awamba mitiyana buli katawuni kateekwa okubaako akawamba wuno ali mu kutubalira mbukyaligonza ye yawamba ntebe simanyi makindye gundi yawamba gundi wateekwa okubaawo uganda yonna uganda eyina emiti eminene mingi ku makubo toyinza kutambula nta ssatu nga tonasanga muti mugusale mugwe mu kkubo muguvuga muguza mu kkubo buli wamu wateekwa okubeerawo jje naawamba akatundu ake emmotoka teziyitawo wateekwa okuba nga tuwambye buli kitundu kiteekwa okubaawo nejje naakiwamba Kampala tumukwate tumuteke ku maapu buli muntu afune akatundu kawamba okawambe n'omulala tewetagisa kutambula genda gwe wamba ekitundu kyekyo okisecuwalinga kibeere secuwa obeere jje nowaawo abasajja batutya naye ate naffe tubatya Ubera jeno we wayise tewali mmotoka kusala bwayise jeno we wandegeya tewali mmotoka kusala wandegeya bwetu twe tugenda okuwambe tuwambe Uganda yonna polisi nga talina weyita Sauda Madado omu ya paralyze abapolisi bonna nkugambye bwe balenso omuzannyo mbu bino sibikakasa n'abenganda n'abagana okukwata ku mulambo musaga nze nabagamba Sauda oyo nze namutya dda mwana fana naamini nze namutya dda Sauda mwekolemu battalions ez'enjawulo mwekolemu abakulu nga mukimanyi we kitokotera wano tewali asalawo wabeerewo jje naddamu okuwamba Katonga tewali kusala Katonga Kasijjagirwa teina kujja kuleeta musaada eno mbuya teina kujja mbuya tekkirizibwa kutambula ku jjene nakawa wansi no tebakkirizibwa yadde okutuuka ebugoloobi Makindye tekkirizibwa kukkirira kujja wano okuwani mulandipo tebakkirizibwa kutuukawo enguudo zonna bwe babanga baagala kuyitira nsambya tebalina akakako tebalina katuukamu okulinnya wali waggulu weba kanikira benzi gundi ani Pajero waliwo wakagundi awo garage yaba expert ku gundi tebatuukawo mulabe bwe tutwala Uganda nga tetufunye na mulambo n'ogu ku saidi yaffe tuteekwa okuba n'emitendera tuteekwa okuba ne bajjenera ab'enjawulo tuwambe ebitundu eby'enjawulo kati abantu ba bulijjo bo mubaleka ne bayitawo ne bagenda abagala okwegatta eno e Kampala bagende naye ne bwe muba temuze Kampala tubasulako surprise ku Mande ku makya jamu n'akwata ng'abali mu Kampala kati kasita abasirikale bwe tubasibirayo kati abantu ba bulijjo kyabuwaze va mu taxi tambula ng'ogenda Nakasero va mu Owino ng'odda Nakasero mpaka kuba tebiriimu polisi tebiriimu magye kati tugende vuvuzera ngoma bichi kalasi kasita tusule Nakasero ennaku ezi nga Nakasero tumusazeeko entebe bajja kujjayo bokka already obululu tutandikidde ndabyeko ku Aisha Kabanda ng'atunnyonnyola engeri gye bikyamye Sekutale Jeno Lubongo yanatunyonnyola engeri gye babikozeemu engeri gye batubye tetugenda mu kalulu waliwo eggulire abapoliisi basse abantu batirimbudde abantu mu kibuga Onyango n'avaayo n'agamba nti babadde polisi yakoze omulimu omulungi ogw'okutta abantu polisi ya Uganda eri ku record lwakuba tulina ebintu ebituvuga speed ebintu bidi nnyo byemba nnina polisi ya Uganda eri ku record mu misango gy'ettemu tewaliwo yali asingisiddwa musango gwa ttemu eyo mu Uganda oba omusango gw'obubbi obwo obunene
byonna biba stage managed dikati kiri kuli kodi emulundi sugumu sebiri ng'abaali ba suspect be batulaga bagamba IGP yatugamba tulumirize omuntu atuwe ssente abavubuka alina gwe yali agize n'amuleta mu bannamawulire omwana n'abyaga n'agamba tutambulira mu motoka za polisi n'ebijambiya okutema abantu era batubriefingira mu hoteli ya wano ne wano ko Kayihura nani wacha wewe mumuzeeyo sagala busiru wale busibi twateseza wacha wewe muleto omulala sagala busiru wale IGP kiri kuri kodi nga IGP ayo ky'abantu pasi nga bagamba muogere nti mwe mwatagundi mbawe kino kiri kuri kodi nti suspect omu bamukuba amasasi mbu yeyatta nti yeyatta Kirumira eyasigalawo gwe batakuba amasasi n'agenda mu maaso ne bamutwala ne bamusiba n'awoza n'abeerayo emyaka kooti n'egamba si yeyatta Kirumira kooti n'egamba si yeyatta Kirumira naye nga munne gwe batugamba bwe baali bonna ye bamuba amasasi namuŋŋoona ne bamuttirawo eyasigalawo kooti n'emwejjereza abantu be mwatugamba abatega bbomu erugogo kooti n'ebejjereza ne bagamba si be batega bbomu mutukakasa mutya nti bano temuyinza kutulimba kugamba mbuno abantu abo babadde n'ebissi ng'ababaddewo ku siini tebabirabyeko mwatta abantu ab'obwereere tebabadde na musango gwonna ne mubatirimbula awatali nsonga wabula nga mwagala okutulowoozesa n'okutukirizisa nti mubasse nga balina ensonga nga balina kye bakoze ne mubawayiriza mbu babadde n'ebissi nga ababaddewo ku siini bakkiriza tewabaddewo muntu yabadde alina kissi kyonna machwerebo machwere machwele machwere machwele oyo mwana yabadde alina ekisa oyo abo abaana mukakasa abavubuka abato be mwatirimbulidde obwerere nina ebintu bingi abalala nga sibalaba ekyeramu bannayuganda mulaba emisango egikwatibwa abantu e Uganda owa polisi bumulaba n'emmundu famire yonna agitadde ennyala kubasanga namwanyi mu lujja olabye kubasanga namwanyi mu lujja taata maama n'abaana bonna bali under arrest bakwatiddwa kubasanga namwanyi ewaka mujja kiwulira poliisi emirundi mingi temusingangako musango n'aka abantu be mwakwata ku kaweesi bonna kooti yabata ettemu lyonna eribadde mu Uganda tewaliwo yali asingisiddwa musango nti oyo ye yakikola mwakwata wana abasiraamu ne mukwata bamasheke simanyi ne mubavunana simanyi verbal terrorism simanyi biki kooti zaabejjeereza nga tebalina misango abantu be mwakubye amasasi mwakubye baaki waliwo bakaawonawo abaawonye ntulesinga gundi zaabwe am yet to talk to them okutegeera ekituufu kiki kye battidde abalala diiru eri munda awo mu gavumenti twabagamba okukolagana n'abantu abo bagenda kudiployinga abantu bajja bakuba amasasi nga bo baagala kujjawo tetwababuulira tetwabagamba mbalazeko wano akantu k'Abanyarwanda nga bagamba mwe Banyarwanda mwe kambabuulire temugenda kutwala Uganda lwakuba mututiisiza oba tulemereddwa naffe tubaddeko era tuli mu nsi ezitali zaffe tuyina amateeka ge tugoberera mu nsi ezo okuzibeeramu tumanyi we tuva ne we tukoma Abanyarwanda temugeza ne mutuula eyo gye muli ne mulowooza mbu mugenda kutwala Uganda oba nti mugenda kutusuffocatinga oba nti mugenda kuleeta amateeka agammwe interest zammwe muziteeke muzaffe ezammwe zibuutikire ezaffe mmwe mulowooleze ssemateeka w'Abannayuganda nga muli Banyarwanda nababuuzizza oba tubagobye ekkongo gye tutali mulowooza munatwala Uganda nga tubagobye ekkongo amagezi gaffe n'obusobozi bwaffe tusobodde okubajja ekkongo mukakasa munaasobola okutwala Uganda basajja mmwe ekibi mmwe Bannayuganda okujjako nga mmwe mulirakisinze
twababuulira akabano ne mubiyita ebyokusaaga waliwo amawulire agamu kugabaddewo eggulo abantu b'ettawuni Kyengera tawuni kanso be bayiira kasasiro muwulire kino temulowooza nti gavumenti ne KCC basiru bagenda bagoba ku mataka gammwe nkiddemu mukiwulire bagenda bagobako batya ebyo ebisasiro bye babasuulira mu bitundu byammwe bagenda kuleeta eddagala lye mugamba mbu bafuuyire enswera simanyi bayiweko ettaka mugenda kulwala ebirwadde nga mulina kusengukawo mutundewo nkiddamu mukiwulire bagenda kufuuyira ku kasasiro oyo nga bagoba enswera naye ne bagenda okufuuyirako byonna bigenda kubeera biba affectinga omuntu ajja gambe wammanze nguzaawo wano obukadde 3 otunde oveewo bayagalawo nkiddemu mukiwulire mbamaze mwabe ettaka ab'amataka nalabyeko ab'ettaka ly'ebitundu by'e Kasanda eyo simanyi mbu nno bosi kitwe yazze Sam Mayanja alagidde poliisi e Kasanda ekwate mangu omusajja ayitibwa Moses Madoyi abatuuze ku byalo Kitongo ne Lwenzo Mugombola ye Kalwana bwe balumiriza okuba kijjanya nga ayagala okweza ettaka lyabwe. Madoyi ono yakwatibwako omwaka ogwedde ku nsonga ze zimu wabula n'ateebwa nga we yakoma ate we yatandikira. Ettaka liriko embiranyi. Gavumenti ne bosi kitwe bakolagana n'abantu abasengula abantu ku byalo. Nkiddemu kiwulire. Oyo bosi kitwe yagenda akolagana bulungi nnyo ne Kazibwe era babeera ne Kazibwe mu bifo ebyenjawulo naye nga bwe babeera mu bantu abasengulwa ku ttaka ajja n'agamba Kazibwe bamukwate olwaleero Kazibwe bamukwate mbulirayo ekitundu bosi kitwe gye yali agambye bakwate omuntu asengula abantu ku ttaka ng'ali mu kkomera mbulirayo gye yali azizza abantu ku ttaka nga baddawo ne babukalawo nze nve ku intaneti wampe wa nakugamba Museveni alinga emmese aluma afuuyirira bosi kitwe akolagana bulungi nnyo Mayanja bosi kitwe akolagana bulungi nnyo n'ababbi b'amataka mu Uganda yonna kakiriki kaba mafiya kemanyi kali kamu nkugambye bosi kitwe asisinkana era Kazibwe mukuŋŋaane bukuŋŋaanyi muteme Kazibwe mu abantu b'eggomba Mawokota ne Butambala mpaya omuntu buli walaga agamba bamukwate tewaliwo gwe bali bakute gwe bakwata bibera public gundi nga bamutwala ng'enkyakomawo ng'era abagoba ku ttaka Bannayuganda mugula amajambiya senga mwaze mu meeting eyo n'amajambiya mwenna ne mutematema bosi kitwe wabula bwe tubabuulira nga muddeeyo muwakana eryo eggulire ndimaze ngenda bamulisaako bumulisa laba ye eggulire lino eritaliiko kakwakulizo Tabo Chris Henry Mukoli asendedde okufiirwa ettaka eriweza obugazi bwa yiika 6 oluvannyuma lw'okwewola ensimbi okuva ku mwezi w'ensimbi n'alimu okusasula mu budde. Tukitegedde nti Mukoli yeewola obukadde 11 okuva mu Bay Investment Limited kyokka n'amala emyezi 7 nga tasasula kati omwezi w'ensimbi ono amutaamidde ayagala obukadde 6 oba si kyo yezze yikaze ettaka 6 ze yateekayo ng'omusingo. Fisa mudino okwolekera ekyalo Lusajja ekyasudde mu ggombolola y'ekyampisi mu disitulikiti y'e Mukono era litaka eridde ku bugazi bwa yiika 6 nga lino lya Chris Mukoli. Okusinziira ku Mukoli ettaka mu kitundu kino kati ligula busanga anti ery'ekyapa kati liyiika etuuse ku bukadde bwa Uganda 6 omwaka oguwedde 2024 ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa February. Mukoli ono yeeyambisa ekyapa ky'ettaka lino erya yiika 6 okukola lyako ensimbi obukadde 11 okuva ku Bay Investment ne bakkanya nti buli mwezi amagoba gakubaga bitundu 12 ku buli 10 kyeraba nga kyangu era nga kisoboka. Kyatamanya nti buli lunaku lukyano ebyaliwo owulira netiwaka y'akabano okimanya akabano ako bw'oba tolina ky'olina tebakuwola bw'oba tolina ky'olina tebakuwola naye bwe bamanya nti olinayo ky'olina olwo lwe bakuwola balwana okuwola be bakwegayirira. Ettaka ly'omusajja iika kwe lirina okugulirwa bukadde 6 bamuwola obukadde 11 bo ne balinnyisa amagoba ne gatuuka ku bukadde 6. Mujjukira essomero lye nabagambye ery'omu Western Uganda gye baatwala bwe batyo ku interest nga ze bamuwoze bazireka bakunyigira eyo ne bakulaga nti zituuse ku mutendera guli ng'olina kuvaawo. Era afunye information nti omuvubuka oyo nannyini ekkolero ly'emmwanyi eryo erya simanyi Inspire Africa mukimanyi njagala abantu b'ekitundu ekyo munnyambeko baŋŋambye omuvubuka oyo mutabani wa Museveni John nabibaleetedde engeri gye babbye amasomero g'ebitundu byawo mubiwulira kakati bwe biri eno Lugazi
omusajja akaaba obukadde 11 mu myezi 7 bukuze ne buwera obukadde 6 ettaka balitwala naye mu ndagaano gye bamusayiningisa mulimu akawaayiro k'okusirika obutayogera kugambako muntu yenna era nanga abanyarwanda mwekoze ebintu anti siina budde njagala genda mu kigambo kya Katonda okusoboza okwamangu okukanangala emeredo okusasula ensimbi zino nga bwe bali bakanyiza nafunamu obuzibu ndisasulirawo nengenda nembagamba tubannanga oluvannyuma lw'emyezi 4 mbadde sisobodde naye mumpemu akadde era nenyumya ssente oluvannyuma bankubira essimu ne baŋŋamba nfune omuntu asobola okugula looni eno nembagamba ekyo nakyo njakikolako naye nga ssente zaali zeesibyemu naye nja kubasasula ssente ennaku z'emyezi 28 Novemba omwaka oguwedde yafuna amawulire goyinza okufaananyirizaako ekirooto eky'entiisa nga beyeewolako ensimbi bamutegeeza nga bwe bali mu nteekateeka ezisembayo ez'okutunda omusingo gwe yateekayo nga yeewola ensimbi zino nti bwe sibasasula miliyoni 6 tebagenda kuva ku ttaka lyange bagenda ditwala mu bbaluwa eno yamukuba entengero yategeezebwa nti mu nnaku 21 zokka okuva ku nnaku lwerabirako ebbaluwa eno ettaka bajja kulyezza oba si kyo asasula obukadde bw'eza Uganda 6 nga zino zaawera bw'ogatta obukadde 11 bwe baamuwola ko n'amagoba gezize zikola agali zali 11 emu ne mugijjako nti processing kati 10 ze mwampa ku interest ya 12% buli mwezi emiliyoni 6 tezirina bwe ziyinza kutuuka kati nemba wandikira era namawandikira mirundi 2 nga ne mu luganda namagamba mumpulire figa entuufu tubasasule ssente nga tegedde bino mukoli yaddukira wa munnamateeka we namusaba yanukule aba Bay Investment abamuwola ensimbi era mu bwangu ddala ebbaluwa n'agiweereza mu bbaluwa eno munnamateeka yabategeeza nti kituufu omuntu we yali amaze ebbanga lya myezi 7 nga tasasula kyokka nga bakwata ekkalamu okubalamu tebabangeri bukadde 11 bwe yeewola bufukamu ate obukadde 6 mu bbanka etuno lityo newankubadde nga zalina okukula ku magoba ga bitundu 12 buli mwezi nsina kuweza de mwaka epiro lyali ya myezi 7 kyokka naye bwe kituukira ku miliyoni 6 kintabudde nsaba buyambi bwe tutematema ensimbi zino obukadde 11 zandikoze obukadde 9 mu emitwalo 24 senga zibanga zikujja ku magoba ga bitundu 12 mu bbanka ery'emyezi 7 zino bwe zigatta ku bukadde 11 ze yeewola zikola obukadde 20 mu emitwalo 24 agreement endagaano tebagimpa ne payment schedule ngege nasasulangamu nabyo tebabimpa so ensobi yakolebwa era bwe nagendayo oluvannyuma lw'emyezi 4 nga nemereddwa ne mbasaba tebafaayo mujjeko ensimbi zo waggulu obukadde 11 bo tebaba baagala bo tebagalangako omuwendo gw'ettaka lino nga tanaliwaayo ng'omusingo kyokka mu byonna ekyasinga okumalira okukangente lw'emmeeme nga kugasi n'okwennyamira munnamateeka yamuweebwa kampuni ate gwe kutandika okuwa ebiragiro ebyenjawulo ku ttaka lino olw'okuba nali siina ssente baŋŋamba nti bagenda kumpola ssente kati era ne bansayiningisa nti bampoze miliyoni 2 za kugyawo omuntu antawaanya ku ttaka 2 za valuation report kati ssente ezo saazi tebazinkupa mu mpeke zebansayiningisa yazimpa nazikwasa omukyala oluvannyuma nemma nagenda okutegeera nti mukyala we amyuka ssentebe w'ekyalo kino Badiro Nsalabwa atubiri nti bannange muwulire akabano tulibabuulira wano ttaka lino kuba baagamba bagenda kusimbako ebikondo ku ttaka lwa mpaka era oluvannyuma baakomawo nga wayise ennaku 2 n'ebikondo ne tukubira kyamaani weerofe 3 najja era kyamaani weerofe 3 n'abagaana ekyebuuzibwa kyakuyiga ekyo kiri mu mukoli byatubiddemu kati ekyo nkize bamani lenders sisobola kuddayo tufubye okumenya kwanukula kwonna okuva mu bawuzi b'ensimbi kyokka mu byonna tubadde nga bakomola amazzi mu jjinja ng'ennaku z'omwezi 14 January omwaka ono gwe tulimu 2025 twakubidde balina omugisha kukunda akulya Bay Investment bitwogerako byonna bimanyi kyokka nga si mwetegefu kutaganjula nsonga zino naffe bati natujuliza eri munnamateeka wa kampuni eno olunaku olweggulo twayogeddeko ne munnamateeka wa kampuni eno balina omugisha gwe tutegeezaako kyokka n'atubulira nti mpaawo kyayinza kututangaaza ku nsonga zino okuggyako nga tufunye olukusa okuva eri Chris Mukooli kino kyatuwaliza okuddayo wa Mukooli nga tumusaba wandikira abakampuni eno bakkiriza okuwaayo munaffe ku nsonga ezimukwatako kyokka te munnamateeka atwekyusiriza n'agamba nti balina akakwakulizo akabagala okwalasa ensonga zonna ezikwata ku bantu bebakolako naddala bebawula ensimbi nga ne Mukooli mumutwalidde wetukoledde emboozi mu ndagaano yaabwe mulimu akawaayiro ak'okusirika toyogera nga bakunyiga nakugamba dda wano emirimu gyabwe gikolebwa mu nzikiza omukazi nkugambye abakazi muwasa abakazi abanyarwanda omukazi ayinza okujja nga balinga bakifuufufuufu ali ku kyalo apakasa asaka naye nkugambye ku mutendero ogusooka enkiiko zaabwe baziyita inaama gahuza miryango ku mutendero oguddako kaba kabano omutendero ogwa waggulu ogw'ababedde baguyita humubano ogwo ne Kagame agujjamu gubeerayo buli mwaka diaspora yonna bajja e Uganda ogwabwe eri baguyita mubano ogwawano gwabakati kaba kabano ogwa wansi inaama gahuza miryango
bafuna Museveni abafuna report ku buli kyalo nju kunju ero nasoko kufumbira ku kitundu yabagamba ati abeno bannange mulete ne bayiwa abakazi nosanga omukazi nga yafumbirwa mu mwezi gumunga yakaleta banna abafumbiddwa ku kyalo 30 mugenda okuweza omwaka nga buli maka galimu omunyarwanda nkiddamu wano ne bwoliba wange ngo wasize omunyarwanda bwe bakutta bakutte weewa usijjaka muwasa abanyarwanda ne bwali bamuganda wange ne bwali batata wange nawase omunyarwanda muwase weewa bofa sijja kukala nja kulumwa ngo omuntu kubanga olumba olukuse nja kubando manyi ate nga nawe olumanyi bako kateko sirike ndi babuulira so mwe banyarwanda mwe temugenda kutwala Uganda olwokuba mututiisizza nnyo temujja kuleta kwagala kwammwe mukuteeke tojja kuleta kwagala kwammwe mukuteeke mu byaffe nga Uganda naffe tuli mu nsi gye tutazaalwa ezitali zaffe mu nsi yonna bannayuganda gye tuli waliwo Munnayuganda amaze emyaka nga ali mu Amerika yagendayo mu kinana talina mpapula waliwo Munnayuganda ali mu Bungereza nga talina mpapula wano we tuli bakuwa mwaka gw'osayini nga bw'oba okoze bulungi nga bakwongera omwaka mwe banyarwanda mute mulowooza mbu tuli basiru wasoma nabo wawasaayo oli mukwano gwawe kale nno kyangu obeera omu ku bagenda okuteeka omukono ku bbago erigendereddwamu okukyusa Kawayiro namba 10 mu ssemateeka w'eggwanga njati mulimu akayimba n'endagamuntu erigenda okutwalibwa eri pulezidenti w'eggwanga owulidde guno kulibawo ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ku Speak Hotel mu Kampala ku ssaawa 8 ogw'emisana olwo ennyimba n'ebitontome ebyobuwangwa bwaffe bisabuukululwe jangu onyumirwe ate nga bw'ossaako omukono ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ku Speak Hotel mu Kampala ate nga bino byonna byabwerere birangiddwa owekitiibwa Simon Kayitana n'egonalibwa Dr. Fred Kasambi munnamateeka ennyimba n'ebitontome ebyobuwangwa bwabwe biryoke bisabuukululwe oluvannyuma mukitegedde bulungi Museveni yabagambye dda mbunno owulira ye Museveni kyayita eddembe ly'obuntu eddembe I must be one of the best dictators in the world. The nightclub people are going, the discos, the other church in Yanakasiri doesn't allow me to sleep. This is how Uganda is. Total freedom. Freedom within anarchy. Baba kuba amasasi ku street. Baba baka amataka gammwe. Nabagamba abamakanisa ba agenti ba Museveni okubikirira egundi ebikolobero bye buli bamugambako annyonnyola nga basaba keso obudde nga bagira ba abitex bongera kutegeka bivulu Museveni olumubuza gamba eri basura bayimba night clubs are all over, the churches are all over. Nabagamba mu chama kanisa oba muve mu makanisa mutule wakamwagana kansembeyo ne mama umugenzi ngende mu kigambo family y'omugenzi Segirinya oyo muganda wa Kirumira Allah abasasire mukusokera ddala ngenda kubasaba obutajajinga mukyalo oyo mama w'omugenzi kubanga kati ali mu confused state goge mazima ebintu ebisinga obungi bimulaba bayitamu ffe twabiyitamu dda otegedde era bwe mulaba ng'ayogera simulaba ko njawulo na mutaata wange byayogeranga nga yakafirwa mutabani we omugenzi Afande Muhammad Kirumira omuzadde abatamanyi kyazaako kizibu nnyo okubeera mu stage nga bakutemyeko omukono gwo ogwa ddyo ogubadde gukuwa okusinga kuba ogw'amaanyi ng'okuze ng'oli muzadde bw'oti olina essuubi ogamba kati nja kukaddiwa nfe bulungi oli naddira ng'omwana wo awalampe bw'ati atuuse ku apex bw'ati n'amutema so temumujajinga nnyo era temumwansalinga nnyo mumuleke buli kimu kye mulaba wabula nze nganze omuntu ekintu kye ngenda okusaba naddala famire y'omugenzi yegendereza
kintu ekyo kimu famire mama Segirinya nkwegayirira mukwana goba bannamawulire nkwegayirira singa musobola mwandi gwe bannamawulire abo kubanga ezo ze zimu ku nkwezenge zigendo basu ebintu bya Segirinya ebintu bya mama ebintu bya Mpuuga mbikomeza lwaleero Mpuuga yawedde katugende mu kujjako Museveni kati kubanga abatubisse Museveni gundi Mpuuga eri Museveni ali mu kutubba bululu Katonda waffe Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkukowolo jjoko somesa igize batabano ne bawala bekigambo kyo ekitukuvu Mukama kiganye kibe kiramu kibikutaka eddungi kibala ibala ne bala byakyo biberewo Mukama ate nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nange nnema okubatasaanira mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda yazze tusabye amiina. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu njagala okwebaza. Waliwo kintu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kye yaleeta mu ggwanga Uganda. Yazuukiza abafu. Museveni yali yakwata bannabyabufuzi. Nalabyeko ku Muhammad Nsereko nga naye ayagala kujja kuba president yakoze n'ekisinde. Bachitani Forum for what? For Democratic Change. Revolution for Front. RF. Abo be bali bafiira mu byobufuzi nga bakonziba nga tebeerowooza nga nakonti babisobola. Balowooza mbu bavuma Kyagulanyi naye yabajja ekigoye ku maaso. Kwago bali balowooza bajja kubeera balodi meeya bakomaawo. Kati balwana kukola bibiina byabufuzi. Mpuuga yali amanya akomye atuse ku climax y'ebyobufuzi bye olw'okuba MP Nyendo Mukungwe era nga bakomaawo. Latifu Sebagala yayingira mu parliament 2 avuddemu 2 mu myaka 20 buli kisajja yagala kwa MP teyerowooza nga konti asobola okusukkawo. Kati mubamu mu busiru bwabwe balowooza mbu bavuma Kyagulanyi mbu balwanyisa Kyagulanyi naye baali babatemerako ettaka nga tebasuubira nti basobola okuvaawo. Bali bamanyi bakomaawo nga baba bagula kubeera awo babeerewo bakadiirawo waliwo weddokolo eyafudde simanyi mbuno abadde biki yayingira 86 Kadaga yabeera yajja ne Museveni okugulawo parliament ye yaggulawo parliament n'olwalira ali mu parliament Kadaga teyeerowoozanga ko nti abisobola. Olwaliro video yayo mbadde ngamba His Excellency Kyagulanyi byonna bikola obimaleyo nga Yesu bwe yabikola kubanga oli mutume. Tugenze mu Matayo essula 4 twakuva ku lunyiriri lwa 23 owulire Yesu ebintu bye yakola obirete mu politics we wakaje ebiri. Bampuuga okutandika okubabuulira n'okulowooza ko booza kyaliza okubeera minisita. Mpuuga yali tabeerangako yadde okukulira akakiiko mu parliament. Segona yali talowoozaangako nga takulirangako yadde akakiiko. Kati balina ebisinde baagala kugenda kubeera ku tebo kamala osoma ekyawandiikibwa nze obudde bugenda saagala kuyogera bya Bayibuli nga sisomye ekyawandiikibwa mba nnimba. Soko lindeko njagala wano. Yesu n'abona Galiraaya yonna tuwamu n'ekitaabwe Zebedaayo nga bayunga emigonjo gyabwe n'abayita. Amangu ago ne baleeka awo eryato n'ekitaabwe ne bagenda naye. Yesu n'abona Galiraaya yonna ng'abayigiririza mu makuŋŋaaniro gaabwe era ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka era ng'awonya endwadde zonna n'obunafu bwonna mu bantu. Ebigambo bye ne bibuna obusuuli bwonna ne bamuleetera bonna abaali balwadde abaali bakwatiddwa endwadde ezitali. Yesu bw'amala okujja yabuna Galiraaya n'emirirwano yatambula wonna n'atambula n'abasabira. Bayibuli egambye n'awonya endwadde zonna n'obunafu bwonna. Waliwo abaalina obunafu mu byobufuzi by'eggwanga Uganda including you including me. Fe abaali nga tetumanyi olwaleero Ebeni abadde gundi anyumiza mami we. Namugamba mami nalabye Bobi Wine ng'akaaba. Namubuuza yabadde akaabira ki? Mama we ng'abuuza Ebeni yabadde akaabira ki? Yabadde akaabira Honorable Segirinya. Namubuuza Segirinya yabadde ki? Yafudde ki? Museveni yamutta. Museveni yamuwa obutwa yamutta. Yamusse. Nindaba Bobi Wine ng'akaaba. Ate mumujja gamba mbono nnimba. Ekikulu njagala nnyo okuyogera ebintu nga ndeeta facts. Yo babirudda watte bimbula oba nabadde ndoota.
nabadde ndoota oba nabadde siroota kirabika nabadde ndoota bino ebintu bituufu oba si bituufu nandibawamba nga nabadde ndoota nga si byebyo machwerepo machwere obiwaini bambi kiki abadde akabira kyo ayagala segirinya yabadde ki segirinya yabadde ki